Mukama yebaziwe bantu ba Katonda balungi mbabuuzako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ng'era nsaba Mukama tukulembere mu bubaka obwaleero nga tugabana ekigambo kya Katonda emmere y'omwoyo, ekigambo ekitujjukiza okutambulira mu butuukirivu, ekigambo ekitujjukiza okwenenya buli omu nga kinnoomu, kubanga buli omu ajja kumira mu maaso ga Katonda nga kinnoomu. Buli omu ajja kumira mu maaso ga Katonda nga kinnoomu. Mukama agenda kukebera omutima gwa buli muntu omu ku omu. Mukama agenda kukebera omutima gwe, alabe obutuukirivu obuli mu mutima gwa buli muntu, era awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Hebrews chapter 12 verse 14. Awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Tutambulire mu butuukirivu, twenenye nga tukoze ensobi. Yesu Kristo akwagala nnyo, tayagala ogende mu muliro, kuba omuliro teyagutondera ffe bantu, wabula yagutondera sitani n'abo bamalayika abaajeema ne bagwa ne sitani. Teyagutondera ffe abantu, era atulowoozaako nnyo. Ye sitani ayagala kutwala myoyo, tayagala tugende tubeere mu kwesiima ne Mukama waffe. Olwaleero ngenda kwogerako ku kukemebwa oba engeri gye tugwa mu kibi, emitendera gye tuyitamu okugwa mu kibi, nga bino bye ngenda okubuulira omulabe sitaani era Lucifer. Ebintu bino bye ngenda okubuulira yabyogera mu meeting ng'ayogera ne demoni, ng'era ayogera ne satanisiti. We ngamba Lucifer ntegeeza sitaani, era yo gwe bayita devil, oyo eyakema Eva era n'aleetera ne Adamu okwonoona, ye sitaani gwe njogerako. Sitaani gyali gwali eyo abadde takimanyi. Sitaani gyali era abantu ku nsi kuno kwe tuli bagendayo ne bamulaba, ne bamukyalira, ne boogera naye, ne bamusaba obugagga. Abantu bawulira abagamba oba be tuyita abasawo abalogo, abasinga boogera na mizimu, boogera na demoni, tebamulabangako. Abantu bawulira abalogo ab'enjawulo, ebibiina eby'enjawulo, tebamulabangako. Naye abantu abamumanyi era aboogera naye be bali ku madaala aga waggulu, bawulira bali mu Illuminati, Freemasonry n'ebibiina ebirala bingi nnyo bikozesa amannya ag'enjawulo. Nabo bawulira abeeta ba Satanisiti kuba bo basinza ye, era balina n'ekkanisa zaabwe, era bagiwandikako kya sitaani. Lwakuba mu nsi ezimu Africa tezinatuuka, naye ababadde South Africa kya sitaani gyeri, era basinza sitaani, bamusinza mu lujjudde, balina n'ekibiina ekibagatta. Bino mbikubuulira otegere mu busitaani gyali waddala, era ayogera n'abantu mu meeting, n'ayogera nabo. Kati bino byengenda okubuulira yali alina basomesa, kuba naye abasomesa ekibi, engeri gye bayinza okujja ne basuula abakulisitayo abakkiriza mu Yesu Kristo, engeri gye babayetera okwonoona. Bino byengenda okubuulira sitaani mwennyini Lucifer yabyogera mu meeting eyo yali mu kisenge, kwegamba ekizimbe kye balimu kyetooloovu, tekina nsonda yonna. Kati omuntu awulira bino nga yaliyo oba nga akimanyi, ye ajja kuba mujulizi eri oyo munne nti ebintu bino ddala gyebiri. Ekisenge ekyo kyetooloovu kiri mu ggulu eryokubiri, era obanga ogenda kufuna omukisa owulirize ebintu nga sitaani ayogera ng'ate nga tomuweereza, ogenda ne Archangel Michael akulira abalwanyi ab'omu ggulu, akulira eggye ly'omu ggulu, yakutwala n'owuliriza byonna, ng'ekigendererwa tusobole okwongera okumanya sitaani engeri gy'atukemamu, era tusobole okulaba engeri gye tumwewala. Omulabe sitaani waba asomesa abo abamusinza ne demoni, aba mukambwe nnyo nga gyenkomezza, aba mukambwe nnyo, ate yeefula ebintu eby'enjawulo. Osobola omulaba ng'omusajja, osobola omulaba ng'omukyala, yeefula ebintu eby'enjawulo. Ne waba ayogera wateekako feesi ez'enjawulo, kubanga yakulira abafuusa. Oba wano bangi betulaba nga magiki, omuntu n'afuusa ssente, n'afuusa kino. Kati abamanyi gye bagajja yagabawa, naye we batuuka ku madaala aga waggulu bamumanya. Mu kutandika baba temabumanyi, nga bamanyi oyo yekka omuntu obuntu eyabayigiriza, naye eri waggulu waliyo kwegamba abasinga. Yoyo gwenjogerako, yoyo yennyini gwenjogerako, abakulira, oyo akulira obwakabaka obw'ekizikiza gwe bayita Lucifer.
era nga meeting eno yali mu ggulu eryokubiri. Era ebintu bino singa obiwuliriza ng'oli n'omu kwabo abamuweereza, mazima bajja na kutya, bo beekanga nnyo engeri gye bamutya, beekanga okuwulira omuntu yenna ng'ayogera ku kintu nga kino. Batya nnyo kwegaba beebuuza omuntu gy'ajja obuvumu, naye nga Lucifer gy'ali waddala. Era ekigendererwa ki ayagala myoyo, ayagala omwoyo gwo n'ogwange ogutwala mu muliro. Wano ku nsi Lucifer oba sitani abantu bamulabira mu bintu eby'enjawulo. Abamu bamulabira mu bikemo, abalala bamulabira mu bulwadde obutawona, kubanga yoyo omussi attira mu kizikiza ye sitani. Oyo bwe bulwadde obujja nga tebuwona, nga tebulina ddagala, tebamalina nsibuko yaabyo. Oyo ye sitani era y'omu. Kati mu meeting eno sitani yaleegera ne demoni ne basatanisiti abamusinza, kuba bava ku nsi kuno ne bagendayo mu mwoyo, ne bagenda mu meeting ezo. Sitani yali ayogera ku ngeri asatu, yabagamba agenda kwogera ku ngeri asatu engeri gye bayinza okuleetera omukulisitayo okwonoona oba okugwa mu nsobi, n'akola ekyo ekitasaanidde mu maaso ga Katonda we. Era nga nze olwaleero ngenda kukubulirako ku nsonga 15 omulabo ono ze yayogerako. Ngera olutalo luno lubeera mu ndowooza era lubeera mu mutima. Olutalo luno tujjukire ne Bayibuli etulaga bulungi mu kitabo kya Ephesians chapter 6 verse 12 etulaga nti abalabe baffe ge g'amaanyi g'ekizikiza, emyoyo egyo egy'ekizikiza egy'omu bbanga gye tasobola kulaba na maaso gaffe gano ag'oku nsi, wabula amaaso ag'omwoyo be balabe baffe. Kati omulabe yali asomesa abantu be mu meeting, abasomesa engeri gye bayinza okukema abakulisitayo. Yabagamba mu kutandikira ddala mu kukema omuntu yenna ddala mukulisitayo. Ate mpozi n'ekirala, mu meeting zonna sitaani talwanyisa bantu balala bonna okuggyako abakulisitayo. Teri balala bokka bonna bayogerako oba ayogere ku ddiini bweti oba obula ayogera kimu bakulisitayo, kubanga akimanyi nti be balina enkolagana Yesu Kristo, be balina ekitangaala. Abasigadde tabanyeganako wadde, tabanyegako wadde. Kati mu kutandika Lucifer yasooka naye yayimirira n'atambula nga yeetooloola ng'atunuzza omutwe wansi, nga bonna engeri gye bamutunuulira balinga nga omanyi abasirikale abalinda ebiragiro, kuba bamutya nnyo nnyo, kuba ye Lucifer abatta. Abantu abaweereza sitaani bamutya kuba ye abatta. Abatta okola ensobi emu n'akuttirawo. Ewa sitaani yenkola ye. Wagamba okola ekintu n'ogaana akutta, oba alweereza ekirwadde oba ki nekikutta, naye nga mu mutima gwo omanye ensibuko y'ekirwadde ekyo. Lwakuba abasinga kiba kyama nga yakola endagaano ne sitaani nga tayinza kubuulira bantu. Oluusi ayogera ekiseera kiweddeyo n'abagamba bannaye nakola ekintu bwe kiti. Kati ye sitaani abantu be abettira bamuweereza. Y'ensonga lwaki bamutya. Kati mu meeting eno yayimirira n'atandika okutambula ng'atunuzza omutwe wansi. N'abagamba mu kutandika woba okema omuntu yenna, kuba wano yali ayogera ne demoni naye nga mulimu n'abantu obuntu mu meeting, basatanisiti abamusinza. Mulimu abantu obuntu nabo bali mu meeting eno. Yayimirira n'abagamba oba onaakema omuntu musooke mulinde ng'ali yekka, nga talina bantu balala, ng'ali yekka era nga talina kyakola. Kye kiseera ekituufu eky'okukemeramu omuntu yenna omukulisitayo. Era sitaani n'abagamba bw'olaba ng'ali yekka, genda otandike omukuba mukaama, omukuba akama mu ndowooza ye, ng'oyogera naye mu ndowooza ye, omuwa ebirowoozo ebikyamu ebitasaanidde mu maaso ga Katonda we. Bw'omala omuwa ekirowoozo ekikyamu, obeera omutunuulira olaba oba akiteekako ebirowoozo oba nedda, oyongere omuwa ekirowoozo ekikyamu. Kati bw'omuwa ekirowoozo ekikyamu, omuntu yajja kulowooza yakirowoozeza naye nga tamanyi nti ekirowoozo ekyo waliwo gye kivudde okujja mu bwongo bwe. Kati omuntu wabeera n'ekirowoozo ekyo ekikyamu, sitaani n'abagamba awo ajja kutuma ate omuntu omulala. Demoni yesooka nereeta ekirowoozo ekikyamu, kati ate n'atuma omuntu omulala, omuntu ku obuntu, n'ajjayo omuntu ono alina ekirowoozo ekikyamu, n'atandika naye okwogera emboozi ekwatagana n'ekyono kyalowoozaako. Tujjukire sitaani asobola okukosa omuntu yenna atali mu mwoyo, era omuntu yenna atalina
bukuumi bwa mwoyo mutukuvu oba ekitangala oba omuliro, sitaani asobola omukozesa kaabe wa ddiini ki. Sitaani amukozesa ate nga n'oyo omuntu gwe bakozesa naye takimanyi, wabula yesanga bwesanze ng'emboozi gy'ayogedde ekola ebyo oba eyogera ku ebyo ebitakkirizibwa mu maaso ga Katonda. Naye ng'ate ye sitaani aba agenderera kuleetera oli mukulisitayo gwe babuulira ayonoone oba ebirowoozo ebyo abiteekeko omutima gwe. Sitaani waaweereza ekirowoozo ekikyamu munda mu ndowooza yaffe, bwe tukiteekako ebirowoozo aweereza n'omuntu obuntu najja ng'ayogera ku mulamwa gwe ogumu ogw'ekintu ekitasaanidde mu maaso ga Katonda. Kati sitaani yabagamba ekyo we kiggwa ekiddako, sitaani atandika okuweereza ekirowoozo ekiwakanya ekigambo kya Katonda. Katugeze omuntu abadde alina ekintu kyayalowoozezzaako kyayagala okukola naye nga si kirungi mu mutima gwe ng'akimanyi Katonda takikkiriza. Kati sitaani aweereza ekirowoozo ekirala ekitandika okuleetera omuntu oyo okuvvuunula ebigambo bya Katonda mu ngeri endala. Nga sitaani we yaweereza omusota, nga sitaani we yakozesa omusota ogenda okukema Eva, kubanga sitaani we yaweereza omusota ne gugamba Eva ne gumugamba Katonda yagamba nti bw'onaalya ku muti ogwo ojja kufa, naye omusota ne gumugamba tojja kufa wabula ojja kubeera nga Katonda, amaaso go gajja kuzibula olabe nga Katonda, obeere nga Katonda. Kati Eva we yateeka ebirowoozo ku ekyo n'atandika okuvvuunula ekigambo kya Katonda mu ngeri endala. Kati naffe bwe tutyo ekirowoozo ekyamu ekimala okujjamu ggwe n'ojjukira naye tekikkirizibwa mu maaso ga Katonda okukola ekyo. Kati ate n'atandika okuleeta ebirowoozo ebivvuunula obulala ekyo kyennyini, n'otandika okivvuunula obulala ng'olaba kisaanidde. Era Eva olw'okuba ekigambo kino ekyamuleetera okuvvuunula ekigambo kya Katonda mu ngeri endala, Eva yatandika okwekkiririzaamu ng'alaba asobola okukola ekyo Katonda kyatakkiriza, ng'alaba ng'ekintu ekisoboka. Naye mu bino byonna aba tannayonoona, bino byonna bibeera mu ndowooza yo. Olwo tonnakola kiri ekikuleetera okwonoona, wabula olutalo kati luli mu ndowooza. Otandise okifumiitirizaako ogamba naye oba ddala Katonda yakigaana oba tekirina buzibu. Sitaani yagamba abali mu meeting n'abagamba mu kiseera ekyo sitaani aba anaatera okuwangula endowooza y'omukkiriza ono okulaba nti ekibi kwegamba alaba ng'ekintu kya bulijjo. Era omuntu ono omukkiriza atandika okulaba nga oba oli awo ayinza n'okwonoona oluvannyuma ajja kwenenya, oba atandika okulaba nga ayagala kumanya lwaki Katonda yagaana ekyo, waakiri kagezeeko naye abalala nga bakikola. Bino byonna biri mu ndowooza naye ng'ekibi tonnakikola. Naye sitaani annyonnyola abali mu meeting engeri gy'aleetera omuntu okwonoona. Kuba ffe wano ku nsi ebintu bino oluusi tubissaako amaaso, naye nga awo ekiseera ekyo ng'olina olutalo mu ndowooza yo olowooza ku kino oga oba nkikole oba nkole bwe ndi. Awo dimoni ziba zikola nnyo okulaba nti okola ekyo, so nga ffe wano ku nsi tulabanga gwe ali mu biseera ebya bulijjo atalina kizibu kyonna. Era sitaani n'agamba nti waliwo abakkiriza abamu abasaba, n'agamba bwe baba basaba omwoyo gwabwe gwambuka waggulu ne gubeera mu kubeerawo kwa Katonda, naye bwe bamala okusaba bakomawo wano ku nsi nga bayita mu kuwulira, mu kuwunyiriza, mu kulaba n'amaaso gaabwe, kwegamba sensezi zaffe ez'omubiri, obusimu bwaffe obw'omubiri sitaani zaakozesa okuba nga tukomawo wano ku nsi nga obadde osaba, kubanga mu ebyo bye tulaba, mu ebyo bye tuwulira, mu ebyo bye tusoma, sitaani mwayitira n'aba nga atulumba, n'aba kwegamba nga abaako kyatta, abaako kyazikiriza. Eri abo abasaba sitaani atunuulira ebyo ebintu, ayinza okuba amanyi osaba, naye kati sitaani yali abasomesa abali mu meeting dimoni ne basatanist ng'abagamba oli ne waaba asaba mutunuulire nnyo ebintu ebyo, biki byalaba, biki byasoma, biki byayogera, bantu ki baabeera nabo. Olwo naffe sitaani ng'abagamba basobola okuyita mu abo. Tujjukire sitaani yafuga ensi eno, era abaali mu meeting eyo sitaani yayogerera waggulu nnyo n'abagamba nti yafuga ensi era ensi ye, era yakyogeza amalala mangi kwegamba nga balaga eno ensi yiye. Era n'abajjukiza nti yagamba Mukama waffe Yesu Kristo, kuba ye sitaani tayogera linnya eryo nti Yesu Kristo, wabula agamba oli omulala. Era yabagamba mujjukire oli omulala ow'ekitangaala bwe yali kuno ku nsi. Sitaani yamutwala n'amulambuza n'amugamba nja kuwa obwakabaka bwonna obuli ku nsi.
kubanga bonna obwakabaka obuli ku nsi bwa sitaani. Era sitaani mu miitingi eno yabagamba buli bwakabaka bonna obuli ku nsi sitaani yabuteekawo, era n'emitendera gyabwo n'obulombolombo bwonna obuli mu bwakabaka bwonna obw'ensi bwa sitaani, n'emitendera gyonna gye bayitamu yagiteekawo, era ekyo kyo bakimanyi. Sitaani n'abagamba nti omukkiriza wava mu kubeerawo kwa Katonda n'akomawo ku nsi n'abeera mu bintu by'ensi, atandika okuba nga takyalina bukuumi nga wali ng'ali mu kubeerawo kwa Katonda. N'agamba dimoni awo basobola omulumba waba tali mu kusaba, waba tali mu kusinza, tali mu kuwuliriza oba kusoma kigambo kya Katonda. Kuba sitaani n'abagamba oli waba asaba oba ng'asinza oba ng'awuliriza ekigambo kya Katonda, mu nsi y'omwoyo aba ayimiridde ku magulu abiri nga yeetengeredde ng'atambula dda mu maaso mu mwoyo, ng'akula mu mwoyo. Naye waba akola ekintu ekirala kyonna aba ayimiridde wamu nga tatambula mu mwoyo. Awo basobola okumulumba ne bamuleetera ebirowoozo ebikyamu. Kuba tujjukire essaala, okusaba wa Katonda, okusaba mu mutima gwo kututwala mu maaso ga Katonda. Naye ng'okusaba si kwogera bwogezi bigambo, wabula okusaba kwegamba kika kya bulamu, obeera mu bulamu obw'okusaba, so si kusaba mulundi gumu, wabula si kusaba mulundi gumu oba ebiri, wabula bubeera bulamu nga bwakusaba, gwe ng'oli mu bulamu obw'okusaba. Ate okusaba gubeera mutima kwewaayo, si bigambo byokka Mukama byawuliriza, atunuulira okwewaayo okuli mu mutima. Kuba ekyo ekijjudde mu mutima, ebigambo omumwa gwogera okuva ku ekyo ekiba kijjudde mu mutima. Y'ensonga lwaki mba nkubuulira muganda wange ali yawuliriza, beera ng'osaba mu mutima gwo buli kiseera, beera ng'osaba mu mutima gwo ng'ogamba Mukama nzijjaamu by'otayagala, kuba yalina obusobozi otuggyamu by'atayagala. Oge Mukama nzijuza omwoyo gwo okwagala ku n'obulamu bwo, ebyo obeere ng'obisaba, bigenda kukolera enjawulo muganda wange, obeere mu bulamu obw'okusaba. Omulabe sitaani Lucifer yabuulira abo abaali bamusinza mu ggulu eryokubiri, n'abagamba omukulisitayo yenna balina okumuleetera okulaba ekibi ng'ekintu kya bulijjo. Ekintu ekyo kyataagalira ddala kukola, kyamanyi tekikirizibwa mu maaso ga Katonda. Balina okuleetera buli mukkiriza n'alaba nga kintu kya bulijjo, era ne bamwetoolooza abantu abakikola, kwegamba bamuzzeemu amaanyi alabe nti kya bulijjo n'abalala bakikola, naye agumire ku abo. Era sitaani n'asuubiza nti oyo yenna anaabawangudde omukulisitayo yenna agenda kukuzibwanga, sitaani amwongera amaanyi, amwongere n'ebitiibwa n'ebyambalo eby'ebitiibwa. Oyo yenna anaasobola okuleetera abakulisitayo okutambulira mu kibi. Era tujjukire nti bwe tutambulira mu kibi tuba tuli mu kikula kya sitaani. Ekibi kyonna kitegeeza kikula kya sitaani. Kati bwe tuba n'ekibi mu ffe tuba tulina ekikula kya sitaani munda mu ffe. Omulabe sitaani yagamba abali mu miitingi eyo, dimoni ne basatanisiti abasinza sitaani, yabagamba nti mulina okuleetera abakulisitayo okwesembereza abantu b'ensi eno, emikwano abatali bakkiriza. Sitaani asobole okubayitamu obakozesa okuteeka abakulisitayo bano okudda mu mize gye baali baavaamu, balabe n'ebintu ebitakkirizibwa mu maaso ga Katonda ng'ebintu bya bulijjo. Tujjukire sitaani asobola okukozesa omuntu yenna atali mukkiriza mu Yesu Kristo, asobola omukozesa ekintu kyonna ky'ayagala. Sitaani asobola omukozesa ekintu kyonna ky'ayagala, kyonna kyonna asobola okukimukozesa. Y'ensonga lwaki olina okufaayo ku mikwano ki gy'olina, baani b'otambula nabo, kubanga emikwano mingi sitaani asobola ogikozesa ne gikukozesa ensobi, gwe ng'okola ensobi naye nga ogezaako okukuuma nkolaganayo na muntu, ogezaako okukuuma mukwano, kwegamba mukwano gwammwe omuntu asigale nga mukwano gwo, naye n'okola ekitasaanidde mu maaso ga Katonda nga otya kutta nkolaganayo naye, naye ng'eri sitaani ye asanyuka, dimoni zisanyuka. Omulabe sitaani yasomesa abo abaali bamuwuliriza, byenkubulira byaliyo, era miitingi eyo bino singa obisomera omuntu kwaba bagendayo ayinza obutakwatulira nti abimanyi kuba babikuuma nga byakyama. Wano emba mbyogera olaba ng'ebintu ebyangwera ebya bulijjo, naye ababikola kino bakikuuma nga kyakyama nnyo kuba endagaano z'abayakola talina binyegako newabiwulira, talina kwega okulaga akasayini konna nti alina kyabimanyiiko, kuba gano bino biba byama byabwe gye bajja obugagga, gye bajja ettutumu, engeri gye bakuuma emirimu. Tayinza kinyegako nti yamiitingako ne sitaani oba yagendako oba mu nnyanja, tebabyogera
bino tubeerako kisa kya Katonda. Mwoyo Mutukuvu yatukulembera ne tubimanya era n'atuyigiriza buli kimu. Tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo yayogera n'agamba agenda tuweereza Mwoyo Mutukuvu agenda tusomesa byonna. Sitani yasomesa abali mu meeting eyo n'abagamba demon ne satanist ne ba agenti be bonna n'abagamba balina okufuba ennyo baleetera abakulisitayo bonna okubuusabuusa ekigambo kya Katonda n'okukyegaana nga babawa ebirowoozo ebikyamu munda mu bo mu mitima gyabwe. Okugeza oli ayinza okuba awuliriza kigambo kya Katonda naye wamala okuwuliriza munda mu ye n'atandika okugamba naye ono ebintu byatubuulira ye abikola era ye abikola. Olwo akyatula mu kamwa mu nsi y'omwoyo aba yeegaanye ekyo kyawuliriza abanga agamba nti ekyo sikkiriziganya nakyo. Kati ekyo Sitani ekyayagala abantu beegaana ekigambo kya Katonda bakiwakanyize ddala. Oli atandika okwogera mu ndowooza yagambe nedda ebintu tebisoboka n'oyo abibuulira ateeka okuba tabikola. Kwegamba kati wabanga alina bayogereramu nabo bagumire ku ye. Olwo Sitani ajjabbe anyakule era atte ekyo kye badde bafunye mu mitima gyabwe. Ekyo akibbe era akitte kubanga ye Sitani amanyi mu nsi y'omwoyo ebigambo eby'okubikkulirwa akimanyi nti biringa nga bw'olaba amayinja ag'omuwendo ku nsi eno tebirabikalabika ate omuwendo gwabyo gubeerawo emirembe n'emirembe era nga bigenda kujjukirwa emirembe gyonna kuba kino ekigambo tekiggwawo. Ensi eno ne weggwawo kijja kusigalawo nga kijjukirwa nga kyawandiikirwa ne bamalayika nti gwe ali wanawuliriza kino wawulira bino mu matugo byatuuka mu mutima gwo byatuuka okusalawo kwali kusigalidde ggwe. Sitani yasomesa abo abaali bamuwuliriza n'abagamba nti ng'aba abakulisitayo batuula mu layini mu church nga batudde ku ntebe nga ziri mu layini n'agamba ne demoni nazo zina okuyimirira mu layini. Buli demoni ebeeko omuntu gwebuulira ebintu kwegamba mu ndowooza ye ng'emukuba akama mu ndowooza abe ng'abuusabuusa ekigambo kya Katonda. Buli kiseera abe ng'abuusabuusa ekigambo kya Katonda abe ng'abuusabuusa ekigambo kya Katonda. Olwo mu kiseera ng'abuusabuusa ekigambo kya Katonda Sitani ajjabbemu byonna bye bamubuulidde. Era Sitani n'abuulira abaali bamuwuliriza nti ekiseera omukulisitayo wayonoonera oba n'atambulira mu kibi kyekiseera ekituufu eky'omuttiramu. Ekiseera ekituufu eky'omuttiramu nga tannaba kwenenya. Kyova olaba oli wabanga muntu wa mwoyo demoni ziba zaagala nnyo ekiseera ng'ali mu kwonoona awe zaagala omuttira wennyini ng'ali mu kwonoona. Ng'ali mu kwonoona awo wennyini we zaagala omuttira. Oba katugeze abadde pasita mufumba alina mukyala we olunaku lwagenze n'akola obwenzi kwolwo olunaku Sitani lwaffe okulaba nti amuttira oba mu kabenje nga tannaba nakwenenya ali mu mmotoka n'omukyala w'omuntu omulala. Awo wennyini Sitani waba ayagala okukolera akabenje amutte nga tannaba nakwenenya. Ezo entegeka za Sitani era byasomesa demoni eri abagambo oli wabanga wa mwoyo bamuttirewo nga tannaba kwenenya ebafunira ka chance nga ali mu kwonoona bamutte ekyo ekiseera ekituufu ennyo. Era tujjukire Sitani demoni ziyingirira ddala mu kkanisa. Y'ensonga lwaki wosanga ekkanisa ng'erina obuweereza obw'enjawulo balina omusumba balina nabbi balina aposo balina ba intercessor buli omu akola mu department ye omulimu gwe era obuweereza bwe. Okugeza pasita abeerawo wabeerawo abafumba batalina abafunye obutakkaanya pasita n'abagumya n'abakansolinga kati ate ye intercessor omulimu gwe okusinga gubeera mu mwoyo. Pasita nga tannajja kubuulira intercessor yasooka okulawuna church mu mwoyo alawuna church. Ba intercessor bonna bazimba ekisenge ky'omuliro okwetooloola church yonna mu mwoyo ne baba nga tewali demoni zijja ne batwala obuyinza eri ensonda nnya zonna ez'ekkanisa. Ne batwala obuyinza kati ne bakolagana ne malayika etwala ekkanisa eyo ne bakolagana ne bamalayika bonna abali bamalayika ab'abantu ab'enjawulo abazze okusaba. Bino intercessor be babikola nga pasita tannajja kubuulira ne batwala obuyinza mu mwoyo. Olwo Sitani tayinza kuyingira mu church ne demoni teziyingira. Nga bw'olaba omuntu yenna ng'agenda kutambula kati nga oba olusa omukulembeze w'eggwanga oba minisita oba omuntu yenna omukulu bw'aba agenda kutambula olaba nti maaso ge wabeerawo emmotoka eza security ezisooka okujja.
nezirawuna ekkubo. Kati ne mu nsi y'omwoyo bwekityo, omusumba yenna nga tannajja, ne mu nsi y'omwoyo bamalayika basooka kujja mu kyaki ne beetala, era bo bamala kulaba nti embeera nnungi mu mwoyo ne bamugaa kati jangu, nga kati ne ba intercessor bakola basooka ne batwala obuyinza wonna, omusumba n'alyoka ajja kebere crusade. Kubanga obanga seekyo omulabe sitani agenda kujja yeefuga ekkanisa, yeefuga esaaviisi, kwegamba ebintu bajja kubabuulira naye ng'ebintu ebigenda mu maaso birala ebiri mu ndowooza z'abantu, emboozi z'abantu. Kwegamba sitani abe mwennyini ng'ali mu kkanisa, naye nga ba intercessor muba mulina okutwala obuyinza, muba mulina okukolaganira wamu n'abatume n'abasumba, buli omu mu mwoyo n'azanya paati ye, kuba Katonda yaweereza obuweereza obw'enjawulo nga bwonna bwetaagisa. Ekyovola osoma Ephesians chapter 4 okuva ku verse 10 awo wakulaga nti bonna yabaweereza, naye nga bonna balina obuweereza bwa njawulo ate nga bonna bwetaagisa. Kati ba intercessor batwala obuyinza, demoni we ziba zize zina kusooka kuyita ku bbo mu mwoyo, kuba baba bakoze ekisenge ky'omuliro, ziba zina kusooka kuyita ku bbo, ate kati tezisobola bayitako bwe babanga ddala bantu ba mwoyo, kati zikoma eri tezijja. Olwo buli kimu ekibuliddwa mu kkanisa ne kituula mu mitima gy'abantu ne kikola enjawulo, endwadde ne ziwona, emizimu ne gigenda, abantu ne bakyusibwa. Ebyo omulabe sitaani bye yali abuulira abantu mu miitingi, nsubira ojja kubako kyoyigamu, era oyo yenna yali agenzeewo owulira ebigambo bino manyi obeera mumativu nti ddala teri kikwekeddwa, omanya nti ne meeting ezo babeeramu eyo mazima ebibeerayo Mukama asobola obitutuusaako, era tumanyi buli kimu ekikolebwa eyo bo kubalowooza nti baba beekwese, naye Mukama atulaga buli kimu. Era ali yawuliriza muganda wange mu Kristo, ogendera eddoboozi lya Mukama Katonda eriri mu mutima gwo erikugamba ekituufu ekyokukola, ago ge maanyi go era bwe bukuumi bwo. Teri kigenda kukusembeza mu maaso ga Katonda nga kugondera ddoboozi lye buli ddakiika, buli katikitiki ng'owulira mu mutima gwo kyagamba ky'okola. Okugondera eddoboozi lye, obedience, kyekisumuluzo ekigenda okutuusa ku bintu eby'enjawulo mu Katonda. Tutambulire mu butuukirivu, tuleme kweka kibi mu mitima gyaffe, Mukama bakuume, tuleme kweka kibi mu mitima gwaffe. Yesu Kristo akwagala nnyo, tuviire ddala ku kibi. Buli muntu nga kinoomu beera n'enkolagana ne Katonda, oyogere naye mu mutima, oyogere naye mu ndowooza yo, akwagala nnyo. Bw'oyogera naye ajja kuddamu. Si ffe kaffe tusaba nga twogera nga tusaba Katonda, naye atuddamu era ajja kuddamu. Yagamba oyo amunoonya ajja muzuula, ojja muzuula muganda wange. Mukama bakuume, mbaagala nnyo. Yesu Kristo abaagala nnyo nnyo nnyo, abaagala nnyo. Munoonye ojja muzuula. Mukama bakuume.